obusiraamu bukkiriza omukyala okwogereza n'aperereza yaperereza omwami bamperereza ate omukyala aperereza omwami aba mukkiriza. Kiri ekyomwami kiri obviously ye yagira naye bw'amala okuperereza wulirizawo wano kabako bw'amala okuperereza ate gw'omwama hale nosigala nga gwenyirimu. Era ennyumba eno bwebukeera enkya nga mwala wange afunye amutwala kasita amala okumuyingiza mu nnyumba eno omwami yabeera nyirimu. Ajara eno ddiini gye tusoma tekituleetamu mmwe abavubuka abatambulira abatatera kubeera naffe ate tubeeko kye tubayigiriza. Awo sijja kugendawo nnyo, njagala okukubiriza abavubuka okukola. Abavubuka mukole ssente. Bw'oba oyagala abakyala bakunoonye kola. Bw'oba oyagala odibe muno mbusomanya ndi mulungi teriiyo mu musajja mulungi okujjako wano. Assalamu alaikum. Jomulaba nti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama Khadija amwegomba nga mutume mukozi naye olwaliro agasajja agavubuka tegakola kabakoba tetonnatuuka 2,500 ku kiyamu bwetegedde nti abavubuka tebakola nga bajja sinje 10,000 nengamba bano baleeta za mu kibbo olukumi olukumi baluteeka eri mu byokoola ayi mukole muleeta sente zitegerekeka zijjayo 10,000 okujjako nga muli bakodo kubanga abavubuka mbalaba nga babadde bali mu kivulu wallahi ogereka abatesitesi babayita baani abateekateeka ebibulu abategesi baani babalamu amaliwo abalala abo babajjo bagati wayi kijjudde lwaki tekijjula ku busiraamu bwammwe. Bakubiriza okukola mukole ssente mujja kubeera n'ekitiibwa ate mwagale eddiini yammwe. Assalamu alaikum. Mwagale eddiini yammwe. Okwagala eddiini yammwe musaale mukole emirimu emirungi. Ekisembayo aliwo muwala wange afulumyemu byonna yabikola. Njagala kwogera ekigambo kimu nti Allah bw'amala okusitula eddaala obeera mubawa zaka. Wagimalako abakka ezaka oyinza okuba nga nankubaza naye oyinza okuba nga olina bamasheeke bo oyinza okuba nga nankubaza. Buli muntu yenna nga Allah akuwa olina 1,1 n'ekitundu mumpulirize ng'ogikozesa omwaka ne guggwako oli mubawa zaka. Oba otula ku bodaboda yo ya 1,1 n'ekitundu ng'ogivuga omwaka ne guggwako owa zaka ojja musingisa emitwalo 375 omwaka. Allah ngwa mulungi. Kati buli mbadde bati ati ng'otunuulira kabako otunuulira Hajara ate ogenda obazamu emu kitundu 1,000,000 ojjamu emitwalo 2 n'ekitundu. Ekitundu bwe tugatta n'ebeera 1,000,000 mitwalo 375. Ekyo kiyinza okulema omuntu ng'ojja okubisa tajja kikola ekyo okujjako ng'okola. Omuntu akola aba ayina future, aba ayina development. N'olwekyo nga maliza ebigambo byange okusinziira ku budde tusiibuka ssaawa emu n'eddakiika ndowooza nga 2 tubuzaayo budakiika butono nga maliza ebigambo byange okusinziira ku budde. Omuntu yenna omuvubuka muwasa abakyala. Assalamu alaikum. Abantu bagamba Bwana Kabako nti nze sinnatuuka naye ekiraga nti otuuse ate emmundu kugijja kugombola n'ogenda agonjenjeza kasita oyenjeza emmundu wallahi oba oluguddemu
ebiri byokola eri mwoyo omukyala atali muwoowe era bye bikwetaagisa okukola kwona omuwoowe enjawulo wasa mukyala nga mukadde we yamukuwadde. Allah agamba nti banikihuhunna biidhini ahlihinna waatuhunna ujurahunna, mubabasenga bakadde baba bawadde ate mubawa amahale gaabwe. Muwasa abakyala, buli alina omukyala wanika ku mukono, muwanike buli musajja alina omukyala kati abatalina muwanike. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abawa abakyala abalungi. Kano kadda eri abaana bange abawala, abaana abawala okuba n'ekitiibwa kuba na mwami, okweyagala okuba n'ekitiibwa kuba n'ekitiibwa kiri kigambye omwana oyo Hajara, sikimugambye mu bubi. Wallahi ekitiibwa kya Hajara kijjula mwami, naye naawe akaami akaavu tewali kikuleetawo Hajara. Bakonga olina keweekoledde asikirizibwe. Abakyala basikirizibwa nakubawa. Wali natandise nti nno omukyala ayogereza, naye kati ku mulembe guno oyo omwana nga bw'afaananga ajja ayogereza akasajja akanaku ennyo. Era kyobona abantu obusiraamu buyina ekipimo. Bw'oba ogenda okuwasa Hajara, tunula nti nze agenda okuwasa nina wake neekoledde. Abakyala mufune abaami nga temunnakaddiwa. Omukyala olwaliro bwaweza emyaka 25 ng'ebbeere lifuuka sokisi nga litandika okulingiza mu nva. N'olwekyo mbakubira omulanga abaana baffe abawala mufumbirwe. Kano kabakadde baffe abakulu abali wano nga maama, mulekerawo oba temulemesanga abaana abawala okufumbirwa. Fuuca y'omwana yenna omuwala kuba nabbaawe. Subhanahu wa ta'ala ngabakolera enteekateeka ali alhamdulillah. Waliisa saba Allah gwongere era kufumbira ebyenfuna byo mukyo nti guno omulimu guno gwe mukola, omuyimbi n'atali muyimbi, Allah subhanahu wa ta'ala agwagala ogw'okuliisa ku bantu emmere. Naye butya nga ate oliisiza mwezi wa Ramadani lujaluwa ate neewuunya abantu abamu bajja ku mukolo ate ne bayimirira eri. Oyinza okugenda okulaba omuyimbi n'obeera ewala era kino nga kikiga, naye n'obeera ku dduwa aye n'ogira obugizi bwonziwaye teriyo kiri plastic glass. Wallahi nga kino kyetulimu, kino kirungi. N'olwekyo okujja kwange wano Allah yayisiriza omutabani wange Lujja, naŋŋamba jangu osome edduwa ya muwalawo. Siri mukugu nnyo mu byakuyimba ng'ono, siri sereebu w'ebyo, sereebu wa kiwalimu. Naye njagala okwogera ekigambo kino nti bw'obanga Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kyakuwadde, n'obeera nga oliisa ku bantu emmere, n'obeera nga okuŋŋaanyiza abantu wano omwezi ogwa Ramadani, n'obeera nga oli mwana muwala naye otegeera Allah wo, tusaba ebitagenda bulungi Allah subhanahu wa ta'ala abikutereereze. Kubanga oli muntu, oli kitonde, Allah subhanahu wa ta'ala ye mujjuhu, alkamalu lillah. Obujjuhu wa mutonzi yekka, fenna buli muntu alina obunafu bwe bwayinza okuba nabwo. N'olwekyo fenna abali wano tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayisize mu bye tukola ebirungi, atusonyiwe ebyo bye tulinamu obunafu. Nsanyuse nnyo okutuuka wano ng'omwana ono emyaka gy'alimu nga gano makaatu. Ofaanaganye nga Mutume Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku mukyala we Khadija. Khadija yali mukyala mukozi, yakola n'agaggawala n'atuuka okukozesa obw'ekitiibwa Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Bw'amala okukozesa obw'ekitiibwa nabbi yayita nafuuka nabbi. Ne bukeera enkya nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam
awasizza Khadija. Wabayo akabuuka akalungi kokozesa wallahi nga tosikibikirimu okufuuka kapaako. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama nawasa Khadija. Lwaki teriyo muntu alina keyekoledde yalina okuyamba abo abatekoledde baba kutya. Jogola abantu okwali okwogereza Khadija yawaayi nabbi swalla zakati bwe guli naso. Obusiraamu bukkiriza omukyala okwogereza omwami n'amuperereza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange Zena Mkwaya Hajara Spice Diana. Nsookera ddala okubeebaza mwenna abasobodde okwerekereza buli kimu ne mujja tusiibukire wamu, baneiba bange mwenna n'abavudde ewala, bayimbi bannange Haj Mansour King Saha, mwebale nnyo ova wala nnyo naye n'osalawo obeererewo oba okubeera wamu naffe. Kabako neyanza ndi Karuna Togo, Ruthi, muli bangi nnyo, Primakada, Sherry Matovu n'abalala bangi nnyo mwenna. Babi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nga si kyangu okuyita abantu ne bajja kubanga emmere eba mmere. Omuntu asobola okuba nga asobola okusigala ewe n'akula kyayagadde, naye okuba nti musazeewo okujja kitegeeza kyamaanyi nnyo. Era nga neebaza Allah okumpa obusobozi okuba nga nsobola okukola kino eno. Era nsaba Allah atukuume nga tuli balamu, era tusobozese okubeera nga tubeera n'ennaku bweziti mu maaso. Era nsaba Allah nneme kukoma ku kino nga bw'azza nsobozese okukola byonna bye nsobodde okukola nga nkyali mulamu. Mmanyi tujja kubeera ffenna ebbanga lyonna ne ku binene ebisingako wano, konna akatono ke ndiba nsobodde okufuna ndigabanako nammwe, kubanga ekyenjawulo sina mulimu gwenkola mulala okuleka akasente mummwe. 500, 1,000 bwe mutoola ne munsapootinga yonna gye mubeera, munnange bwe buwanguzi buno nange bwetuukako. Era sisobola kubeerabira, kyova olaba nti buli kemba nsobodde namba akansobole kampita abantu bensobodde tukwatire wamu. So mbeebaza nnyo, era kyonna Allah kyatusobosezza okufuna olunaku olwaleero, Mukama akiwe omukisa. Mbagala nnyo, ebigambo sina bingi nnyo kubanga essanyu nina lingi nnyo ddala ddala, naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum.